baneno bazze bambye okumpa bangamye bazze kunzirizaako basiimye okubanga nababeererawo ne mbawayo ka kapito katini ne batandika okukola guno omulembe gw'abakyala kukola balinamu ku kyejo nga balera engalo ne mbaga bannange kyonna kyokola oba otunda nnyaanya oba butungulu naye nga tulisabana nti babula kyakulya waka kati nabadde ndyawo nga bangamba nti Hajat nno twagala naffe tukuddizeeko olabe nti sente tetwazirya twagenda ne tukola era tusobola okuddizaako so yensonga eyo gyolabye nga bandeetedde ebintu ebyo era ndowooza kati nga mwezi mulamba nekuba ndya ku ttooke wentuusa bwe ndya ku nsujju kwegamba kiyitirivu kabadde ka surprise ne mbadde so grateful okubeera nti no basiimye wiiki eri nasanyuka nnyo nga bampadde award eno ya sheke eno ey'okubeera nti it was a life coach excellence award ne mbagamba yaki ne bangamba oyogedde ebigambo bingi nnyo ebirungi eri abaana ab'obuwala n'abakyala abakyala bangi bakyuse ku lulwo abaana abawala bangi bakyuse ku lulwo so tusaba tukusiimye nekinsanyusa nti ekitegeeza abantu bali eyo balaba omulimu gwenkola kati n'abakyala bange bangambye nti Hajat tusaba tukusiimye nakyo kyansanyusiza ne ngamba alhamdulillah kuba mune batusiima ogenzi n'omuntu akusiima ng'oli mulamu webaza mukama Hajat ekyakuviirako okutandikawo okubeera ng'oyamba abakyala oba abaana abawala munange it's a long story kati we nafiirwa omwami wange omugenzi nafuna okusomozebwa kwali kungi nazuukuka nnyo mu bwongo ninteegera kugamba it's when I got exposed to the world, the external world nemanya abakyala bye bayitamu nga bami bafudde nenfuna emikwano ebiseera ebyo egyaŋŋumyagumya kuba bano abakyala bannamwandu nga webalaba wano abamu baafuna dde abaami babalaba bakanyira obbanga era abaami baafa baana bato kati ne bajja gyendi ne bambuulira ne baŋŋumya ne tufuuka ab'omukwano ate nange ne mbeeramu wa mugaso gye bali so nti we natandika ne jjajjaicu lino simujjukira na leero lwokka jjajjaicu limujjukira ebiseera ebisinga kuba kisooka jjajjaicu yalina amagezi nga tuyinza mugamba nti njagala mpe ku magezi ku kintu bwe kiti n'akuwa amagezi amakyamu mujjukira nnyo nti yali musajja eyali so intelligent ate mujjukira nti yali mukozi ng'akuwa wetwatandikanga okukola mu field nga yeenyigiriramu ddala ddala era vidiyo zaffe zabangawo ng'atema ennyama ng'akola kino bamwazebanga ku idi so ikyuli ebyomujjukirako bingi ate mujjukirako nnyo nti bambi yambeererawo nti social media yagenda neyagala ennwanise nga omanya abantu baffe entegera yaabwe weefaanana naye yayimirira nange so yabeerawo nange mu kaseera akazibu nankumaakuma nanzimba nampa confidence ne courage nti nali nsobola okubeera nga nyamba ku baana bawala n'abakyala out there kuba Allah nze yali amaze okunsitula akayimba abakyala abo ke bakuyimbidde kakunyumidde akayimba kugamba mpulidde ate mulinga amaziga ate gankutte bukwasi kabadde kanfudde so emotional bambi nange kankutteko ku mutima simanyina kumanya kugamba nsanyuse wali baddekawo babbazi bayita tears of joy ng'oli confused nsanyuka oba nkaabe yembeera gye mbaddemu